Hello. Bambita amala emirundi Junior ebyeyongedde okuba nga bimwonoonekera era mu NRM agobeddwa ng'omubbi w'akasimu. Kigambibwa mbu yabadde talina bimukwatako oba yabadde talina mbu sitampu ezimukkiriza oba okubeera awo n'ebimwogerako era bw'atyo ne bamutwala talinnya. Abo we tuli nga tuvuddeko eyo era nga tweyongerayo mawulire ag'enjawulo. Eno yo Lydia Jasmine ne Fiki Famaika bali bati masooke kutwaleyoko olabe naye nga ye Fiki yatugambako nti mbu baliko mu mukwano ne Lydia Jasmine. Firstborn atadde wako sasooka sidde wako siringa buli buddamu buli kaseera bubeera fani fene saamukomane mola kimuli kyennyini we tuli naye ng'abantu bano baaliko mu mukwano gwa namaddala era ogwali gugendedde ddala ku levo endala era ne gutuuka ne guvaamu n'ebirala naye gye byakomenkerezebwa simanyi naye ng'amawulire galaga nti waliwo ebyaliwo era byatuukawo ne wabaawo Biden eyali TV presenter n'ayabya ensonga era ekintu ekyo kyaviirako presenter oyo okubanga bamususpendinga ku TV. Presenter oyo neyeegayirira era mbu yagenda wa Misaki papa Misaki n'amwegayirira n'amugamba nti nyamba genda weegayirire Lydia Jasmine akkirize mwetondere ndemu okufiirwa akalimu. Essaawa eno wetwogerera oyo pulezidenta gwe njogerako tali mu ggwanga Uganda naye nga mbu byaliwo era bambi okukakana papa Misaki Ssemakula ng'abiyingiddemu bw'atyo Lydia Jasmine nakkiriza ne bamwetondera ekintu ne kiggwa naye nga entabwe yali eva wakati awo Fiki Famaika ne Lydia Jasmine nti waliwo ekyaliwo awo wetuli essaawa ya kakati naye nga waliwo ate waliwo amawulire agennako omwana muwala eyafiiridde ku nnyonyi mbu yabadde ava ku kyeyo nga akomayo ewaka. Kitalo nnyo era kitalo ddala. Abendeewa ng'alina ky'ayogera era nga byonna by'ayogera ayogera ku Mr. Cocktail. Tuulize ki kyatugamba. Kakati bantu bange muli mutya oba mwasibye mutya oba mwasuze mutya wonna wolabira ka video kano oli otya? Nzize kuyomba mujjukira we mwamponinga ku musajja ne muŋŋamba omusajja oyo omweyalidde n'omwebika ogenda kiwulira. Mwamponinga ne mbajeemera nga mwamponinga nga najeema. Bantu bange bannayuganda bannange mwamponinga go ge mazima okiwulira. Bannaye kiki mutayogera, kiki mutaŋŋamba tubeere b'amazima, kiki mutamponinga okiwulira? Kiki kye mutaŋŋamba tekiriiyo. Naye njagala otuusa omukisa gunene okubategeeza nti nali mutuufu emirundi 10 mu kinnaakyo. Nalyoka ne sibawuliriza kuba kati mbibalamu naye nga singa nabawuliriza
ddala mazima singa ndi kuki singa nalekawo omusajja olw'okubanga ebigambo by'abantu naye katonda gwensinza talya nguzi katonda gwensinza talya nguzi ya Allah bannange Mungu gwensinza talya nguzi Mungu gwensinza muntu mulungi muntu mulamu wakisa ndyokanga nisiwuliriza bannayuganda nali ngenda kuleka oluvubuka olugogofu oluvubuka olw'ebirooto byange lutaata lw'abaana bange oluse lulungi lwa bigambo by'abaana bakuno naye kakati mu byonna lwaki nabawuliriza ku luno lwaki nabawuliriza kyennejjusa munnange kambanyumize bwakyalumu nga bulijjo ng'ennyonyi etikawubu ng'enkuba mu Amerika bwe yankuba mu Amerika nali nawandiika yeeyo olugero lwange nga baluyita Washing Bay kati olugero we naluwandiika nali neerabamu mu lugero olwo kiwulira kye tuyita movie munnange nga mpandiika lugero movie eyo nga ndowooza ngenda kubeeramu era we nakiwandiika oba mu kugiscriptinga nali neerabamu munnange nga we mbanyumiriza nti lwakyalumu bino ebigwa tebiraze nga mwami binde bagamba wategedde mwanattu nkukooyo kunsuza nga ndi mu mpewo njagala mbeere kumpi njagala nsule wano mu kifuba njagala mbe ku lusegere nga bwe ndwala ng'onnyigako nga bw'olwala nkunyigako kiwulira konze taata osiimye buli kyenkola nkirekewo nzije nkwegatteko ko ye mukwano sisaba ndagidde nkutwala nenkubira ab'ekika nenkubira emikwano nembategeezako ne mbagamba mwategedde omwami takyasaba wabula kati alagidde ntwala munnange neesanga ndi Bulaaya kakati olugero lwange olwo ng'abantu b'oku social media kuno batandika okuŋŋamba akati movie industry otukoze otya otuleseewo konze Uganda tulina abazannyi abalungi nsobola okudirectinga luno olugero wadde nga siriiwo nenduteeka ku YouTube channel yaffe eya Swegi okiwulira ng'abantu bansudiya ng'abantu baŋŋamba Rape tuweeyo movies Rape tokitukola mukyala binde konze mukyala binde temuddamu kusaba mukyala binde ekyo nkisobola waliwo neyaŋŋamba nti okuyonsa kwe kusuula essaati zineeno naiti zange just nzigula ziri nnene njagala nnyo okubeera free nga ndi waka so naiti nnene bunene kati yagenda otuuka nga obulago bunene so teyagwalwa okuyonsa nzirayo ku mulamwa nga mbagamba sennommo kambatandikire movies nga munnange nsumulula Washing Bay wenjogerera eri ku YouTube Washing Bay twagitandika Washing Bay muganye okugiraba kakati wali wenzirirayo nti singa nabajemera ne sigikola kiwulira singa nabajemera ne sigikola mugenda kunneetuza mwamukimanyi nti n'ebintu bino tubiteekamu ssente kati mwabinsaba mbibakolere kati wakitemubiraba wabula mbala bbiri nga buli omu oti kwa Swegi Film Productions buli omu ali wano oti temunkuulako waya mukitegedde mwagala mmale kwetuga mulyoke mubirabe yewe nayatuga munaabiraba kuba bannange essaawa zinene era nsirikidde bati mbadde nfa kunaba neŋŋamba naye abantu banene okambalangire singa nabajemera ne sibikola nga we nabajemera ku mwami wange eyampasa akomanyi mbeera nina okabajjukiza buli bwenjogera nina okateekako nti omwami wange nampasa mwami wange yampasa singa nabajemera nga we nabajemera ku mwami wange yampasa mbwammwe nesibakolera Washing Bay kuba kati ndi waneene ebiyengeyenge byagala kujera njagala kaaba mbulako katini bwenti ntulike enkaabe bambi mbala bbiri mugende kwa Swegi mulabe Washing Bay mugende kwa Swegi mulabe Washing Bay temunkuulako waya bayinza okuba omuntu wakasanyirizo
Oyo mukyala Bindeeba omu bw'ati anti omumanyi munange waba yatandise ate okwogera ku mwami we njogere ndeke kini nga tuvuddeko era nga tweyongerayo mawulire ag'enjawulo eyasa abeesimbyewo bakyakukuluma era ne bwe bagenze nga bajjamu awatali nsonga munange biwanvu kankutwalireko ddala ekigenda mu maaso eno. Kakati baganda bange politics muzibu. Omwami oyo omulaba bamuyita Yasini ayina abantu be yabadde yeesimbyewo nabo ku kifo kya Makindye division. Ku bwa meya Yasini abaana bonna ababadde bamwesimbyeko babadde nominatinze. Kyenjogerako bamukitegedde. Mujjukira kye bakola Walukagga olwokano mwalimu Walukagga nga mulimu Sseggona nga mulimu Magoola n'abalala. Walukagga ne bamudinominatinga ne kusigalako Sseggona Magoola then n'abalala. Kurasio bwa meya bwa Makindye kubaddeko Yasini nga kuliko nowa NUP nga kuliko aba PFF babadde abantu 11 nga yeye we 12. Njagala bategeeza nti abantu 12 Yasini yasigadde mu lwokano abantu 11 bonna ne babadde nominatinga. Nakomakira bakumbaga ya Bikira Maria nonna ku Bikira Maria yajja mu Gayaza bonna babayiye bonna asigadde ko unopposite ogu. Hey. Oyo mwami ayogerwako era yeno topic yennyini oba yensonga eno yennyini omwana mulenzi abadde agezaako okutunnyonnyola ebintu bino bazze nga bakola abantu naddala abali okulonda oluvuganya gavumenti agakagwawo agali mu kwokya meya ababadde ba meya abeesimbyewo ku bwa meya bwa Makindye division wano wennyini mu Kampala ekifo ekibaddemu mu Lyanyama bonna babawanduukuludde bonna owa NRM n'ayitawo. Ono mwami ayisewo bamuyita Yasini Omaro mwami muyindi oba muki naye bw'omutunulira bw'oti si muna Uganda like mu nfaanana. Omwami oyo ayisewo ne bamulangirira essaawa eno yennyini byabakama mulangiridde nti ayisewo unopposite oluvannyuma lw'okuwanduukulamu abalala 11 babaddemu 12. Ensonga ebawanduukuluzzaamu bagamba nti evudde ku mikono. Abamu ku bo babadde balina emikono nga mikyamu. Erinnya ddala sigini kyatekwatagana. Abalala babadde balina emikono nga tegiwera bagamba emikono ndowooza giba 10 oba naye ndowooza nga tegiwera. Abalala nga balina emikono egy'abantu abatali balonzi mu area ya Makindye division. Abalala bagabana emikono ono agirina n'ono agirina. Kati bonna bagenzo batunulamu bonna ne babajjamu. Essaawa eno yennyini ekifo ekyo bakirangiriddemu Yasini Omaro owa NRM. Jukira ebifo ebikola division ezikola Kampala ziri 5. Kuliko Central Division, Kampala Central Division, kuliko Makindye Division, kuliko Kawempe Division, kuliko Lubaga Division ne Makindye nagimaze. Kuliko Kawempe, kuliko Lubaga, kuliko Central, kuliko Makindye ne Nakawa. Kati mukalu akawedde bameya bana bonna bali ba NUP. Nekino ekifo kyennyini kyalimu wa NUP gwe bayita mu Lyanyama. Kati yavuddewo n'agenda kuba MP bwa Makindye East. Kakati NRM yali yafunako omu nga yafuna Salimu Uhuru meya wa Kampala Central Division. Kati already nga kalute kannatuuka ekifo ekimu ku NUP bye yali erina NRM emaze okukitwala bakirangiriddemu Yasini Omaro unopposite. Kyokka ate bano basobola okugenda okujulira mu High Court naye obudde ate kooti zikyali mu luwumula tezinnadda oba nfuna bulungi. Kati ebbanga lye bakuwa ennaku 15 tolina kusussa weeks 2. Kyokka ate mu weeks ezo 2 mwe tugenda okubanga mwe tulondera. Kyokka ate balina okukuba obululu buno. Kati oyinza okwekanga nga abagenza okujulira kiyinza okubalemesa. Kati ku bifo ebina ebisigaddewo NUP kiyinza okugibeerera ekizibu era okuwangula Salimu Uhuru because that is the reality. Si mwangu ba mu byaddala oba si mu byaddala is not an easy man. Bamwagala ate ng'ayinamu ne kanu. Okitegeera. Kitegeeza ebyo bifo bibiri bayinza okuba nga tebabirina. Kati ate n'ebirala biriko challenge. Bw'otunuulira Lubaga eriko Kasibante si mutono owa DF eyazze si mutono. Bw'otunuulira Kawempe eriko Latifu gwe bataawa kkaadi. Kyokka n'owe NRM naye waali w'amaanyi. Kati bano bayinza obbugabana mbeera ze ne Latifu ne wesanga owe NRM ayiseewo oba Latifu nga kawangudde. Onfuna ewantu ewayinza okubeera ng'ewange actually ne Nakawa yennyini. Ne Nakawa yennyini eriyo omwami bamuyitaani Paul Mugambe naye si mutono ayinza okuwangula Nubian Lee. Teweekanganga
mu bammeeya b'omu Kampala division actually woteekako ne city meeya Lukwagera ayinza okuwangula bali mwezi oyinza okwekanga NUP mu Kampala tefunyeewo meeya n'omu obanga efunyeewo omu oba babiri. Munnange embeera bwetyo bweri era nga bwe bakutuusaako ebingi nnyo ebibaddewo bingi nnyo ebitambula ate era naffe tubaawo kubanga tugabawa sofa abantu abawererako ddala 11 babakabanga badisqualifyinga oba byonna nga bigenda mu maaso mwe muli n'omukulu Mathias Walukaga ono nga bwakubulidde era nga wagezezaako kubanga abimenyamenya kyo kituufu naye mwali essaawa eno wetwogerayo Walukaga yayingidde dda studio kiki kyafumba. Kooti y'abantu mwezize misiri kooti ez'amateeka zafoda kalumna kasozi kwajjako ebitambo byaleetwa biridaali bigula mbu yava Bujumbura wali e Bululi batuuze tebamanyi waabwe nnyo ebitambo kye byakoze mu buzinensi batuuze basula tabuke bwennyini okusula nga bakukunadde ng'embooli bamanyi Oluganda bwe tulize onalebokanga bwe yali alugezi taba Katonda lugabo yennyini bitambo by'omulundi byali bibulidde omulundi asaliraga obwekalo yatwerimbika mu kkumba nduuli akolagana n'abatutta bennyini kano ke twamutegedde ensabye olukiiko kyemaanyi aluyite yagobebwe tamanyiddwa nga wajja aliziikibwangu singa tufiirakawo bulabe tubutaabutane ne mayite ennundi abatuuze kye kiba kyalenjinze ndi ku mwaka gwa 2025 eyebadde piriyamu ennyini ebiyita ekiredingidiyino bagamba ne kabaka yeetika agambye ekkooti z'abantu ze ziba zikola kubanga ziri zo zaafa dda tezikyalina makulu ayina ensonga ze lwaki munnange ayisizaawo oluyimba luno nga ssaawa yakakati wetwogere omuntu eyali amaze dda nga bamala dda omunominatinga ate ne bajja ne bakamutema nti tolina bigwanizo ebisaanidde mpolampola bingi nnyo byenkugambye ntujja kuba nga tubikutuusaako era tujja kuba nga tubitunuulira ddala tulabe bigwa bitya bikomenkereza bitya naye ngako amawulire gakyali mangi byonna bigenda mu maaso munnange waliwo yasisinkanye pulezidenti naye simanyi nakumanya essanyu lyayina essanyu kasuku lyayina ebigambo bw'atandika okunyumya abiddiŋŋana kiringa oba kirubuto takiikiriza nti yabadde mu State House ate era navaayo era takiikiriza nti omukyala Natasha muwala wa pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni yamwanjudde mu maaso ga pulezidenti. Natasha n'agamba nti Your Excellency Kasuku is yagambye top the biggest guy on the internet. Abantu bagambye nti waliwo abamu abavuddeyo ne bagamba nti Kasuku yagenze wa pulezidenti mu kifo ky'okubuuza ebintu ebiyamba eggwanga nti munnange ovaako ddi enguudo ziri zitya ate simanyi nti ate yazze mukola ki munnange ndowooza kyamusukulumyeko kyamusuuseeko essanyu lyabadde lingi era nga ndowooza talina kuba ate nga oba oliawo nkyogere ntya naye nga byowa ebityo era nga emboozi zo anyumya akyalina emboozi nnyingi nnyo z'okunyumya anyumya waabiddiŋŋana lwakuba essanyu lyalina lyamwoki wa gonja mpola weebale kubanga wekomidde ku NCK TV teweerabira kubanga osubscribinga ringinga that notification bell sharinga likinga ebisigadde butereeva amawulire nja kubanga ngakuwa era nja kubanga ngakutuusa kuwona wooli wonna wosinzidde nkugamba bugambi nti gwe tuula butuuzikalira nnyo era buli kye weetaaga okuba nga omanya wano wokka tubaawo nakyo era nja kubanga ngakuwa bingi nnyo bigenda mu maaso ennaku tubalambale era kati tuli countdown abantu beetegekedde akalulu era nga
nkugambye nti ennaku kati tubalambale okubanga ate mwesuulira kalulu mudisidinge president ki bwe mwagala okubanga abafuga mwe bali kuba naffe tukomawo.